okulimba okuzikiza ekituufu ekirungi ndi mutini tudda ku mugagga gwono gwe baswamye. Kale mbanirize wange era ndi musanyufu mwenna okubanga munegaseko mu nnamba eno. Kakati ono mugagga alina kampani ekola ebikozesebwa awaka nga bikozesa amasannyalaze era bamumanyi nnyo nti yakyasinza okubeera gye bayise coffee machine. Yakyasinza okukola coffee machine okumala emyaka mingi era n'agamba nti buli electronic yonna gye yali akoze babadde bateekanga mu kiipu. Babadde bateekanga mu kiipu. Zino microwaves zonna ziri mu kiipu ey'enjawulo. Kati era tugenda zikola twogerezeganya nazo mu ngeri ki. Eno bakomando beeyongera kuwalampa. Tugenda maaso mbutu tukole mu reesi ey'okuwalampa paka waggulu. Kamuleseewo. Kati ono atuuse mu yafesi y'omugagga. Yeno waliyo nakuba mu ngalo ne guzikira boyi kakoze. Kakoze. Tewali kigenda kutukako ng'oli munda eyo nga wendi. Essaawa 48 singa nyiga pesa lineno system ya wireless egenda kwetekako bagise cybernesty. Mama kati buli chip gye twateeka mu buli electronic yaffe ziyite ziwufa zi TV zi coffee machine pasi akina blender akina simanya bi coffee machine zonna zigenda kubeera activated era nga bagenda kikozesa nga beeyambisa satellite. One big family. Bagenda kola family ya kabi. Ono nateekamu. Mulabe. Kyune onga bindi wala jukiramu bino bye biri waggulu ku keyboard eno. Roger, I'm tracking it. Mama yatandika n'okupressinga amapensa. Bano bali eno balina mukolera kubuwa backup oba okwokumutaasa. Nagambye twolekedde kikomando nani stop. Zino ze nkuleetera nze Stone M 0753210539. Ye yali mu nsonda. Ono nayongera okunyiga amapeesa. Kati eno fayiro agiguddeko. Wrap his speech, Mooch. Gwe ndabanga alekedde awo okwogera ne basaba enswera ebawe vision. Enswera yekola ku bya vision amaaso gaabwe. 50 seconds. Kakati